ebifala bibadde bitanze okuddayo ne bigazi wamu tuli mukwano gaffe kati tuli bakyali kuvaddi Ssaabasasuza na kifaananyi abo balina nga otuwaayo okubawo ebifaananyi okutulako mu motoka ffe tufuuka ba mukwano anti yadde tasobola kwetondera bweru alina kutuula munda mbw tusanya bimulabisa gaziire eyo nze munzijemu ebyo. My fans are my friends, my dear. You are not my friend. You will never be. Bano bagambwe enkerebwe kati nate bano kibatamanyi bampita enkerebwe kamba nnyonnyola olugero lw'enkerebwe nze bampita Mayanja Mulindwa enkerebwe. Abaganda abatufu mubamanyi nze ndi musime wa Kabaka enkerebwe linda Junix agenda kaba imbiramu wano Mayanja enkerebwe muzukusa empewo zimutamanyi mbwa mmwe nze ndi Mayanja enkerebwe. Etenga omukira naye bwe gutenga oyita jjajjaawo oyita jjajjaawo Mayanja enkerebwe. That's me. Enkerebwe gumidde ntambula n'ettaka ne liduduma yenze baddest of all time. Bobo njagala ndi Makindye gy'oba onsanga. Come to Makindye across the road. Listen to bannanga ate mbadde ndina mu good vibe kuba nvatwala wana ku ssomero naye kambaweerezeyo ku bubaka nalabeeyo muddira erinnya lyange muliteeka musimanya Justice tujja baweereza Justin ogenda baweereza Justin gwe kamba omanyi mwana ebintu bya Justice ebyo waliwo omuntu eyagamba bw'olaba kibanda ng'atandise okukkiriza nti ekkalaamu esinga ekiso amaanyi ensi eba etandise okuwangula nti in the matters of justice there is a big and small nti kati Evelyn Mike gobakuba ne bayuze engo yali small oyo tomuveeko teyeetaaga nnyo justice oli kanyama omwana w'abandi gwe baawogolo olubane lumenyeka naye tumuleke teeta nange almost gwe baali battidde lubuloba seetaaga justice tusooke tutunulire ono bambi ebbwali eriruma nnyo genda omire panado. Go get some Panadol for yourself, brother. Go take some aspirin. Go take akakola bakagana, but aspirin is fully legal. Go buy some and cure your headache. I am not here for granted. I am here on serious business. Kugambye nga ntandika kyavaawa. Palaso yali atakuddaani. Palaso yali alumbyani. Palaso bagenda okudde mabeganga Palaso yakayana na radio muganda we gwe baberanga mu nnyumba emu mwe twakayanira. That is okay. Namwe mukayana ewamwe makaga mwe, but who did Palaso? Mbolo okuba yajja olina nomba Koliaso ne ngamba sorry. Now everybody thought I'm stupid, but no, I said sorry because that was my hand, not because I couldn't explain the whole story. Mwe abagala justice tugenda bawereza Justin nga akubye hafu peti okitegedde omanyi nsiriko olumu ne balowooza ndi musiru mwenna ne muddeyo ne mwejaka nga mwe bannannyini misango mwagala justice kikaaki. Mwe muve mu kuzanyira abantu ku mitwe. I am no longer accepting the things I cannot change, but I am changing the things I cannot accept. Take the statement, eh? Yeah. I am no longer accepting. Abuterevu nkwaniriza kujika media nenkwebaza nejo jonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero. Oyo nno ye mukulu Palaso mu bigambo bye kansuubira osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Talina ekigambo kiwoomu kyonna eri omwami Alien Skin. Jjukira gye buvuddeko awo bano ababiri beesisinkana oba beegwako mu kifo ekimu e Makindye, era nga wano walabikawoko embeera y'okubeera ng'oba enkolagana egenda kuddawo, era abasinga ku mmwe mwali mwafuna essuubi nti bano bandibanga mwanatu bafuuka bacapiiri oba nga bafuuka ba mikwano. Naye okusinziira ku bigambo bya Palaso nga bw'obiwulidde ategeezezza nti nedda abo sobola kubeera mikwano gyabwe. Nga lwaki mba mikwano gyabwe? Mbw'okubasisinkana nankwatako mu ngalo ne simusasuza na bifaananyi temulowooza mbw awo twafuuse ba mikwano. Nedda, ekyo tekiribaawo ate era tekijja kubaawo. So embeera abwetyo yo bweri side zeeyo. Olutalo mu makati ga Alien Skin ne Palaso lulabika
nga dwo sirwa kukoma katikati nga bwe mbadde musuubira dwo lukyagendera ddala mu maaso. Kakati nno n'omukulu Alien Skin yalabiddwako ng'ali n'abasirikale. Abantu tebatandika okugamba nti ensonga ze alabika yazeekwatiddemu okusobola okulaba nga bw'atyo afuna justice. Yalabiddwako ng'alina meeting emu gy'alimu n'abasirikale. Ndowooza ebifaananyi mubiraba ku screen yammwe. Kakati ebifaananyi ebyo byaleetedde abantu bangi nnyo okubeera nga Mwanatu balowooza nti omukulu yamaze n'agonda n'ensonga n'azingizaamu poliisi, era abasinga bagamba Palaso kaweddemu dde essaawa yonna yandibanga Mwanatu wakukwatibwa. Kale nkusaba subscribing atanaba, nawe atanalayikinga video, genda maaso bw'otyo ogirayikinge. Kankwongereko n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso. Kazo yakoze bubi nnyo okubeera ng'ayombesa mbu abanuupu tebampushinze. Nuupu si yeyina okumpushinga. Bannayuganda be bampushinga. Oba okitegeera sheno teriiko nti ya NRM, ya DP, ya nuupu oba ya PPU oba pirawo. Sho ya buli omu. Oba okitegeera. Kakati bw'olaba ng'olaba obuzibu nti bali tebampushinze, gwe posti ye eriwa irupaso tutunaba posti ye yadde n'emu yabadde ayombesa abalala batannakikola ngaye tannakikola. Bw'obanga oyomba ng'ogamba abantu tebannapushinga muntu, gwe kennyini nga tonnapushinga tulina okukuba mu ttooki kubanga toba mwana. Gwe yandisoose n'oteekayo n'olyoka oyomba n'ogamba nti abalala nga tebakoze eki tebakoze kintu, naye ate gwe bw'ovaayo n'ogamba bali tebakoze bwe bati ne batakola bwe bati ne batakola bwe bati, gweokozeewo ki? Kyekyo ekibuuzibwa. Liripazo bwe batyo bwe bamuvuddemu. Nga bwe mujjukira emabega kaawo Liripazo yavaayo anatabukira Nuupu bubi nnyo. Kakati mu mbeera eyo y'okutabukira Nuupu, embeera eyo yali agala n'agiyingizaamu abantu abalala, era mu bantu abalala be yali agala ogiyingizaamu mwe mwali n'omukulu APAS, nga Liripazo agamba nti APAS alina ekivulu kyokka aba Nuupu tebasobodde kubeera nga abamupositinga oba bagaanye okumupositinga. Era ali yakamala okubyogera President wa National Unity Platform bwatyo n'ateekayo post nga akoowola abantu okugenda mu bungi mu kivulu ky'omukulu APAS. Kakati APAS mu katambi ako kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Bannange kino Liripazo kimulekawa. Genda mu comment section ompe endowooza yo. Yali alwanirira ku APAS n'ate APAS alaga tali interested Liripazo okumulwanirirako. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde. APAS ategeezezza nti ono akomplaininga okubanga Nuupu tepositinze kivulu kye, naye kennyini tannakipositinga, kyokka ali mu complaininga ku balala nti lwaki ye teyasooka kubeera nga bw'atyo akipositinga. Then n'abalala kale ne balabira ku ye era ne bagenda maaso bwe batyo ne babeera nga Mwanatu bapositinga ekivulu kye. Nyongera okujjukiza nti ekivulu kya APAS kya lunaku lwaleero. Tugende tubeereyo tumuwagira omusajja akubira ddala endongo. Abategeera omuziki gwa APAS mugutegeera, si gwa buli omu, era buli omu tateekeddwa kubeera nga agutegeera. Ne waliyo abantu ng'omuziki gwa APAS ekyamazima mugumanyi era nga mugutegeerera ddala, kuba akasajjako kayimbi ebyaddala ate nga kawandiisi ka ndongo kaddala. Embeera y'obwetyo bwegenda okubeera nga etambula olunaku olwaleero mu kivulu kya APAS. Wali updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako wano butereevu, naye nga ye Liripazo already gaali yamuyiseemu dda. Naye bano nga bwe mukimanyi ba mikwano nnyo nga bw'okiwulira, era kyemmanyi omu ku bo tasobola kukola kintu nga tasoose kwebuuza ku munne, era luno si lutalo nti oba tuluyite lutalo, nedda. Bano kyolina omumanya nfanfe era nga bali babiri. Butereevu nnyo ku mukutu Jika Media kwobadde, era nga nkusaba akwoba weekuumira. Amawulire tukyakomawo na mangi nnyo ddala, era nga nkusaba gwe atanna subscribinga genda maaso bw'otyo obeere nga osubscribinga. Naawe atanna likinga video beera nga bw'otyo ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Gwalina kyagala okubeera nga bw'otyo tuwabulamu, butereevu kiyise mu comment section. Naawe alina
kyoyagala okubeera nga oteesa butereevu ku mawulire ago genkuwadde, osobola okubeera nga bw'otyo naawe okiyisa mu comment section, tubeere nga tutambulira wamu nga tuwuliziganya mu comment section mwobeera oyita. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera, mweraba.